wange katiisa ku mukazi wa baba. Musajja kwali Waiswa Mufumbiro amiddwa Bbeiro okubanga afuluma abweru. Akaseera kano muganda wange kaba kazibu, tekaba kangu nakamu, wabula maama wa Waiswa emiranga gibadde mingi nnyo. Munnange si birungi nakamu, wabula mukyala wa Waiswa agenda kubeera ng'aziikibwa munnange ate Jinja ku myaka 41, era nga munnange jjukira nti nno ye EDC Katende Mufumbiro, era nga ku bibadde bitambula nti mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro munnange ate ekyasinze otwala munnange ate obulamu bwe kansa. Omubiri gwa mukyala we gubadde gutuuse kye gugenda okubeera nga guziikwa wali munnange ate Ejjinja. Omwana wange tatiisa ku mukazi we maama. Omwana wange tatiisa ku mukazi we maama. Musajja kwali kwalumba eki. Musajja kwali oba oli falumba eki. Oli falumba eki. Maama. Mama mwana w'omwana wange maama. Maama mukazi w'omwana wange Waiswa. Waiswa gwe wantwala ewa Bobby. Gwe wantwala ewa Bobby maama. Waiswa maama. Neŋŋamba Nalongo. Kato ye mwana wo. Waiswa ye mwana wange maama. Omuyimbi Nina Rose naye munnange ate abaddewo, kw'ossa n'abantu abalala abazze munnange ate mu kukungubaga naye muganda wange. Aboluganda omukama mulungi ekiseera kyonna erazibwawo. Tuli mu kunyolwa okw'amaanyi olw'okuba nti tulaviiriddwako omukwano gwaffe naye ng'ekiraabu eno kyamanu abemba ba paalamenti embeera munnange ate bwetyo bwebadde. So ku sayidi y'emu ekibadde mu kooti, Alex Waiswa Mufumbiro amiddwa munnange ate bail okubeera nga at least afuluma agende munnange ate akube eriiso erisembayo munnange ate ku mukyala we, naye tekisobose. Guys, amawulire ge tulinawo mabi nnyo. Alex Waiswa Mufumbiro amiddwa Bbeiro okubanga afuluma abweru alabirira abaana be n'okuziika mukazi we. Kibi nnyo kubanga abaana basigadde mu bbanga, maama afudde, taata ali mu kkomera, balina okusoma, balina okulya. Kibi nnyo ate era nga tukivumirira. Era nga boogezaako okulaba beebo nno abaana ba Waiswa nga boogezaako okulaba ekifaananyi ekyo. So weebityo munnange ate weebitambudde. Ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yogi. Ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update.